Tetugenda kuddira bikolobero bya Museveni n'ensobi z'abantu Ssekinnoomu tuziteeke ku Baganda baffe Abanyarwanda yadde Abanyankole. Ffe tumanyi obubinja bw'abantu n'abantu Ssekinnoomu abakoze ebikolobero ku bannayuganda so si Kabila nnamba. Museveni agenda okujja mu buyinza mu gw'ekinaana mu 6 yasanga enkolagana yaffe ne bannaffe Abanyarwanda gattako Abanyankole nga yayandaala dda. Abanyankole bakoddomi baffe abatuwa era naffe betuwa. Abanyankole bakojja b'abaana baffe ate nga naffe tuli bakojja b'abaana baabwe. Abanyankole twabazaalamu era naffe baatuzaalamu. Bw'osanganga abantu ababiri nga mu masekkati gaabwe waliwo omwana, teekangayo bitono ne babanga baawukanye kubanga ekibagatta kinene nnyo okusinga ekibaawula. Y'ensonga lwaki omukyala ne bw'anoba mu maka naye nga wamuzaalamu omwana bw'olifa alibeera nnamwandu we era alikuyisaako akanyirikisi kubanga enkolagana gye mwafuna tesobola kumenyebwa wadde obufumbo bwammwe bwamenyebwa. Omwana gwe mukago omukulu ogusinga mu bufumbo. Toyina ngeri yonna gy'oyinza kunkakasa nti nze yeekolera bitongwa nga Uganda ekyuse nsobola okutuusa obulabe ku bakojja b'abaana bange oba nsobola okutuusa obulabe ku baana b'abannyinaze. Abanyankole n'Abanyarwanda twalina enkolagana kuva dda bano bagezaako bugeza kugisattulula oba kugitemamu olw'ebikolobero byabwe bye bakolera mu ngoye ezo eza Kabila y'Abanyarwanda oba ey'Abanyankole. Tewaliyo muntu ayina Kabila 2 naye gwe walisoose ne weebuuza lwaki bo bano beeyita Kabila 2. Bw'ateeyita mulaalo yeeyita muvandimwe. Omuntu abeera ne Kabila emu. Tewaliyo muntu abeera ne Kabila 2. Kakati gwe weebuuze lwaki bo bano bayina Kabila 2. Mu bufunze ekigendererwa kyabwe kyali kyakuvumiriza Kabila 2. Omunyankole bw'anaakukola ekintu Ssekinnoomu oba yeeyita Omunyarwanda bw'anaakukola ekintu omuntu Ssekinnoomu n'ogamba nti twajjirwa Abanyarwanda, kitegeeza full figure bw'anaawemula Abaganda be bajja okuba nga bawemula. Abali b'enkwe banaaziri of course Abaganda tugenda kubeera bali bankwe. So ensobi z'abantu Ssekinnoomu njagala tuzibalire nga abantu Ssekinnoomu. Ebikolobero by'abantu Ssekinnoomu njagala tubibalire nga abantu Ssekinnoomu. Yuda Iskariyoti yalina olukwo olukyasinze mu byafaayo by'ensi eno naye siwulyanko Kabila mwe yava nga bagamba nti bali bankwe. Era bwe tusoma Bayibuli tusomako Yuda Iskariyoti omu, tetusoma Kabila mwe yali yava nti be bali b'enkwe wabula Yuda Iskariyoti omuntu Ssekinnoomu ye muli w'enkwe. Kakati saagala ebikolobero ebikolwa abantu Ssekinnoomu olw'okubanga bafaanana Abanyarwanda oba olw'okubanga beeyita Abanyarwanda olw'okubanga beeyita Abanyankole bigende ku Kabila y'abannaffe nnamba. Bannaffe saagala tubateekeko olukongolo kubanga ebizibu bye tusanga nabo ate bye basanga. Sirabangako dduuka litunda sukaali w'Abanyankole. Sirabangako dduuka litunda sukaali w'Abanyarwanda. Sirabangako ssomero lisomesa baana b'Abanyankole. Sirabangako UPE esomesa baana b'Abanyarwanda. Gye tutwala abaana nabo gye batwala abaana. Gye tugula sukaali nabo gye bagula sukaali. Saagala tufuuke kiiso kya mbuzi ekirekerera omusazi ne kitunuulira omubaazi. Ebikolobero ebitukoleddwako abantu abatuttiddwamu ettaka lyaffe eriwambiddwa abafu baffe abaziikuddwa abantu abagobeddwa ku ttaka. Saagala ensobi ezo tuziteeke ku Kabila y'abannaffe. Ebikolobero ebyo binene nnyo okubyambaza Kabila ennamba. Ng'ate abantu Ssekinnoomu tetuliko nkushuwa oba bava mu Kabila ezo. Y'ensonga lwaki we bateeyita balaalo beeyita Banyankole. Y'ensonga lwaki we bateeyita Banyankole beeyita bavandimwe. Ekitegeeza nti nabo bennyini tebamanyi watuufu we bagwa. Bannaffe Abanyankole essaawa eno tuli ku bumu. Tubonaabona kyekimu gwe nno okaaba baakulekera n'obwakabaka bwo wadde baabukulekera tebuliiko mutwe. Naye bo n'obwakabaka baabwe baabusaanyaawo akabonero ak'essimbalaala nti ono si wa mubbo gw'ate mwana kyakwata jjambiya atemeko taata w'omutwe. Kakati bano okugamba nti Banyankole ng'obwakabaka bw'Enkole baabutemako omutwe kabonero akakulaga nti si beeyo. Y'ensonga lwaki we bateeyita Banyankole beeyita bavandimwe. Bwe bateeyita balaalo beeyita Banyarwanda. Ekitegeeza nti nabo tebamanyi bulungi watuufu we baasibuka oba tebamanyi nsibuko yaabwe. Bannaffe Abanyarwanda n'Abanyankole bino ebintu tebabiriimu. Zino nsonga z'abantu Ssekinnoomu. Saagala tukwate ensobi z'abantu Ssekinnoomu tuziteeke ku bannaffe bayala bannaffe.
waliwo okugamba nti waakiri bo bakkuse naye bayala bannaffe twalibanga ffe tukaabya nakajjanja naddala abava mu Central ne mu Eastern Uganda lwansonga mbu bwe babba eggwanga bayinvestinga nnyo wano okusinga eri waakiri bazimba ebizimba omuganda n'alongoosa oba omusoga n'alongoosa golowooza abantu b'Omuwankole babawadde ki oba Abanyarwanda be basanga mu Buganda babawadde ki bano abantu bajja kusaanyaawo nkolagana yaffe na bannaffe kubanga bakimanya balina okufuna backup ng'ebikolobero bakoze bingi ku bannayuganda kyova olaba batandise nnyo enjogera gye bataayina nga bakajja ffe abalaalo ffe abachwezi ffe abavandimwe babasika okubalaga nti kino ekintu kyammwe mwenna lwansonga mmwe muyina okubalwanirira nga bifuuse ebibi bakimanye emisango b'ensobi ze bakoze ku bannayuganda zirina okuzza backup kakati tebaagala kwerwanirira kubanga tebasobola wabula bakuliyetingawo obusungu mu bannaffe abalina okubalwanirira yensonga lwaki nawulidde n'akayimba omwana omu ng'ayimba ffe ssente tuyina ssente tuyina ente zitegeeza ssente ffe twafuna ente nga tetunnajja mu gavumenti temutukola bwe tuti gavumenti ng'ekasiponsalinze okulagamu Abanyankole n'Abanyarwanda nti ffe tuli balabe bammwe okulaga ensi nti Kabila endala zonna balabe bammwe naye mujjukire nti bano tebalina nnyonyi esobola kumira Kabila nnamba Kabila ebbiri ennamba ositula Abanyarwanda ositula Abanyankole nga Uganda emaze okutabanguka kyentegeeza bajja kudduka bokka kyokka nga bannaffe balese babasiize erinnya ebbi bajja kutandika bokka nga bannaffe babalese babasiize erinnya ebbi bwe waalisoose ne weebuuza bimeka ebikyamu byokoleeyo kubanga ffenna lusanga tulina ebikyamu n'ebikyamu ki byokoleeyo n'oleka ng'obakkatiriza b'okozeeko ebikyamu nze omuganda gozannya n'Abaganda nze omusoga gozannya n'Abasoga bano lwaki buli we batta abantu bateekako nti ozannya n'abachwezi ozannya n'abalaalo oba ozannya n'abavandimwe oli n'akwata omuggo ku luguudo n'akuba ababooda ozannya n'abalaalo oba ozannya n'abavandimwe oli nabba ettaka ly'abantu ozannya n'abalaalo oba ozannya n'abavandimwe gwe bimeka byokola eyo gy'oyitira n'ogamba ozannya n'Abaganda waakiri omuntu ate yeetekako kitaawe ozannya ne muzzukulu wa gundi ozannya ne mutabani wa gundi naye tewaliyo akola kikolobero nga bye baga nti Abaganda babbi nga bye mutera okugamba mbuulira omuganda eyamenya kufulu y'omuntu n'aleka ng'amukkaatiriza ozannya n'Abaganda oba mbuuliraayo omuntu eyali akubbyeko ng'akuyingiridde mu nnyumba oba akujja kuddeyo kasawo n'aleka ng'akuwerekereza ozannya n'Abaganda oba ozannya n'Abasoga lwaki bano buli we bakola ekikolobero balekawo siginica y'abalaalo oba abavandimwe lwaki kitegeeza nti balina ekintu kye bali mu kusigamu nti abakusse si be bano abakozeeko ebikolobero bennyini boolabye wabula Kabila nnamba nze waliwo baggaaya bankuba emiggo abasirikale bwe bankuba emiggo sabo nga bannangira okuba omuganda nga bo beewaana okubeera abalaalo obanga abamu beewaana okubeera abavandimwe lwaki gwolowooza ebikolobero bwe bamala okubikola balekawo siginica nti either balaalo oba abavandimwe bwe balatalekaawo muggo balekawo nnyindo we batalese muggo balekawo nnyindo olaba obukyayi obwo bugenda okukumeramu ti abalaalo twabajjirwa bannanga omuntu yajjirwa abalaalo bannanga omuntu yajjirwa abavandimwe lwaki ensobi z'abantu ssekinnoomu tuziteeka ku Kabila ennamba era gwolowooza lwaki bano buli kikolobero kye bamala okukola baleka bakugambye nti babalaalo batagga nti babalaalo bagga nti bo ng'abavandimwe obabuuza muvaawo ewatuufu temubanga munoonya Kabila gye mugwa nayo oba temubanga munoonya bantu bagenda balwanirirako tulina olukwa olukyasinze mu byafaayo by'ensi eno lwe lwa Yuda Iskaliyoti lwe yalyamu Yesu Kristo naye siwulirangako nga Kabila ya Yuda Iskaliyoti efuuka discussion nti bannanga abaju oba abagundi bali tebalidde enkwenneeyano mpuliramu Yuda Iskaliyoti tebakiteeka ku famire ye tebakiteeka ku ggwanga lye wabula bakiteeka ku ye ng'omuntu lwaki olunaku olwaleero Abanyarwanda batemula abantu ssekinnoomu we batemula mukiteeka ku Banyarwanda
lwaki abantu Ssekinnoomu we bakola ebikolobero mukiteeka ku Banyankole bali Baganda baffe bakoddomi baffe abatuwa era naffe betuwa enkolagana yaffe erimu omukago ogutagenda kuvaawo tetukkiriza bantu Ssekinnoomu kutuwalanya bajeere bannaffe era tewaliyo munyarwanda agenda kubonaabona nga gavumenti ekyuse tewaliwo Munyankole agenda kubonaabona nga gavumenti ekyuse ffe tumanya abakolobezi si Kabira nnamba y'enkolobezi tewaliwo munyarwanda mukolobezi era tewaliyo Munyankole mukolobezi wabula abantu Ssekinnoomu be bakolobezi kubanga ne full figure bwanawe mula tekigenda ku Baganda bano babasajja mivula abali enkwe tekigenda ku Baganda era naawe omuganda toyagala bakikuyite lwaki omuntu akoze obutemu oyagala okuddira ekivune ekinene ekyo oba ekipaapi ekirene ekyo okiteeke mu lugoye lw'abannaffe Abanyarwanda n'Abanyankole Abanyarwanda n'Abanyankole nno bantu balungi Omunyarwanda asobola okuwa emmwanyi owa Kabirayo gy'akususizza oba Omunyankole asobola okuwa ekirungi owa Kabirayo kyakubuusizza enkolagana eyo tetuyinza kugittattana lwa muntu Ssekinnoomu omuganda agambye erwanira ebukeekuuka ejjembe mukkirize nti Abanyankole e Buganda babeera buko era n'Abaganda e Bunyankole babeera bako tewali nkolagana eyinza kusattulula mukwano gwaffe n'abakojja b'abaana baffe oba n'abaana ab'abannyinaffe kubanga bwe ntuuka okutta Abanyarwanda ne mu famire mba nnina be ŋŋenda okutta mu ggwe bannyoko bameka abazadde mu Banyarwanda oba Abanyankole oba ggwe baana bameka b'olina mu biwala ebyo bye mwogerako ebitiribiita eyo enkolagana tekyavaawo ogwo omukago gwattibwa dda tegukyaseetezebwawo yenze yeekolera itangwa musiibe bulungi